amazima bannaffe abannumida Financial Services and Technologies banzikaliza mu programu eno olutindo kulamusizaako ssebo n'ennyabo mukama yeebazibwe eriggwa omulamu obulungi atulaba ate ngero tugobeera bulungi n'abayita mu kusoomozebwa okutali kumu Katonda ayinza byonna abasawo bajjanjabe ye awonye musajja wa Kabaka Birumye Matovu Munnakalungo w'ensonga lwe lutindo olw'amakya agaleero nkeeredde mu byankulaakulana buli kintu ekirina okutuuka we kituuka ekyamazima kiba kyetaagamu omusaayi mu lulimi olw'obusuubuzi olw'ebyenfuna omusaayi kitegeeza ssente kaakati nnyina wano mukoddomi wa Buganda omwami ono Otim Richard ono yeebuuzibwako mu by'obusuubuzi is a business consultant avudde mu Numida kamusaba ababuuzeeko abalabi baffe ssebo neyanza webale kunnyanyiriza ku BBS TV abalabi baffe abalungi mwasuze mutya mwebale kubanga muteze TV yaffe Nganzi erinnya n'eddoboozi nze Otim Richard nga nva mu Numida ye munno mu business oyinza okubanga oli eyo nga weebuuza Numida yaani Numida kye kitongole ekiwola abantu ssente nga kiyita ku mutimbagano ebintu tubikyusizza embeera nga bw'ogiraba nti ekyuse ebintu tubidigitalizinze okuba nti tusobola okuwonya tusobozesa abantu okuba nti basobola okuapplyingira ssente ne bazifuna nga tebatambulidde ssente ate Numida kye kitongole ekitasaba musingo tekisaba garanta era ffe tetukoma bukomi kuwola abantu ssente naye tubasomesa engeri gy'okwasaganya mu business engeri gy'otambuzamu ssente mu business kubanga ffe ekigendererwa ffe kyaffe nga Numida twagala mukulakulane twagala business z'abantu kulanga business zikula business ziva mu kifo okuba nti zitambula zambuka bwambusiisi kuba nti business zifa yesebo weewaawo yesebo musangibwawo tusangibwa Ntinde ekitebe kyaffe kiri Ntinda Road 2 plot 53 era wootuuka eyo ojja kuba olaba ekipande kyaffe nga weekiri kiriko Numida kyokka ekyo kyokka n'ebiwawaatiro waliwo okukula n'okubuuka ebiwawaatiro ebyo kabonero kalaga nti olina kubanga oseeya buseeya butereevu weewaawo mu business kalogo kano kendaba ye logo yaffe eyo kuba tosobola kuseeya kubuuka nga tolina byewawaatiro yesebo kyava baga nti bamuwaguddeko ebiwawaatiro bwe bakuwaggulako ebiwawaatiro mu business olwoba owedde ffe tuli mu byanfuna ffe tukuwa ssente awatali stress osobole okuba nga ofuna ebyewawaatiro ebyo osobole okuba nga osukkuluma ku balala weewaawo yesebo myaka emeka kati tusoba mu myaka 8 abantu basukka 8 betwakawa ssente abantu baganyiddwamu era ekipya kituleese mukulu Birumye app yaffe eno gye tubadde nayo tujja upgradinze tugikyusizaamu tutaddemu ebinonoggo ebisobola okuba nti byanguyira abantu okujjuza mu ddakiika buddakiika oba omaze okukola ki okujjuza n'ekirala tuyamba abantu okuba nti tubasomesa okuba nti bayiga batya bw'oteekeddwa okukuuma ssente awatali ssente bizinesi eddukanyizibwa kati oteekeddwa okuba nga olina ssente ziddukanya bizinesi yensonga lwaki ffe abanumida tuzze tugamba nti yes ffe jangu tukuwe ssente tukuwole ssente mu magoba amatono ddala mu ngeri ennyangu ate looni yaffe gwe weesalirawo banga kiri oyagala naku 15 naku 3 45 oba 6 si gy'emyezi 2 kati kitongole kinoonyereza kitongole ki mu Uganda muno esobola okuwa ssente okuva wakati mu 3 paka ku milioni 10 nga tekusabye musingo tekusabye garanta tewali pepo kujjuza mpapula totambulidde ssente ezo naye wooli mu business wokolera ebintu byonna ng'okozesa app ogenda bugenzi ku Google Play Store no downloadinga app yaffe n'ogobera emitendera n'oteekamu okusabako ffe tuba tukwanukula mu ssaawa 24 olwo ssente ng'ozifuna ku ssimu n'ensasula bw'otyo kubanga twagala tuwonya abantu stress ze bafuna
nga batambulira loan nomale week namba ne bakuba ebifaananyi ne bajja mu kifo kyo ne bamanya ensi yonna netegeera nti ebbanga lye wandibadde okoleramu ssente ate oli mu kugoba loan fe bitwabijjeewo fe jangu genda bugenzi ku Google Play Store kwata smartphone yo era ebisaanyizo byaffe si bingi tusaba ebintu bitono beera ne national ID beera ne business eri mu mateeka n'ekirala bane smartphone na sim card eri mu smartphone eyo eteekeddwa okubanga eri registered mu manya nga gakwatagana kuba kwofunira ssente fe kiba kiwedde teekamu okusaba ku omusaba 2 mu nnyaffe tuba tumaze okuwa ssente fe tufaayo nnyo okulaba nti tuzimba bizinesi z'abantu z'abannayuganda bonna okuba nti abantu bakulaakulana abantu si kufiirizibwa naye kuba nti bafunamu kuba buli muntu yenna atandika bizinesi mu kulubirimu ye abeera n'ekigendero ekyokuba nti afunamu asobole okukyusa obulamu bwe kati ffe Numida tufaayo nnyo okuba nti tuyamba abantu baffe bonna nti basobola okutuukiriza ebirooto byabwe. Yesebo olina kyokonyeeko? Yesebo noga nti bizinesi erina okuba nga eri mu mateeka. Kituufu. Mubadde nnyo era muwoze nnyo ab'obutale. Yes. Kati katugeze omuntu oyo atali mu bizinesi etandikirwako ng'ali mu katale. Yesebo. Bamaama abo bataata bali mu butale. Kati ekyo mumanya ddi nti eno eri mu mateeka? Mu kujjuza foomu eno kyobalaba tukiyise mutimbagano. Apa eno erina ebyekusaba ebitonotono ebyo ogenda ojjuzaamu kati mu kujjuzaamu naffe bwe tufunira okumanya nti ono bizinesi eri mateeka oba teri mateeka. Yes, kubanga bizinesi yonna eri mateeka. Lwaki njogedde ekigambo mateeka? Olina okuba nga olina trading license. Ekitegedde kituyita amateeka. Yes, olina okuba nga osasula license ekukkiriza okukoleraawo. Kyokka ekyo tetujja kusaba leeta account number, tetukusaba leeta bank statement, tusobole okulaba kwe tusinzira tukuwe looni. Gwe alina business otunda, olina omudaala, olina business ya spare, olina garage, olina ekibanda ky'amanda, olina salooni. Mujje tubawe ssente ezitagenda kustressinga, ssente zitagenda kutuuza bufofofo, ssente zitagenda kulabisa kubanga ffe tukuwera ddala okuvira ddala ku mitwalo 3 paka ku milioni 10 awatali musingo era abaludde naffe mukulu birimu ye abantu bawadde milioni 2 nga tewali musingo. Njagala onoonyereze bitongole byonna biwola ssente ebimu ku bitufuule ab'enjawulo ku balala bonna. Ffe tetusaba paperwork, tetusaba garanta, tetusaba musingo, obufaananyi, tetusaba kintu kyonna. Ebintu byonna bigwera mu kifo ekyo wooli. Ffe kaso tuweereza tukwanukula mu ssaawa 24 ate app yaffe ngeri gye twagi upgradinzemu twagikyusizaamu. N'ekirala mbakubiriza mwenna abatulaba gwali mu bizinesi eyo njagala nkubuza ekibuuzo. Olina bajeti mwotambulira? Kyabulabe bizinesi obutaba nambalirira. Kola embalirira ya buli wiiki osobola okumanya batya bwogenda okusaasaanya ne ssente meka z'osuubira okuyingiza. Wooteebereza ssente z'oyagala okuyingiza kijja kuwa embavu okuba nti okola bukubirire okuba nti ssente zo zijja. Kitegeeza olina tageti ne ssente z'osuubira okusaasaanya oba ozimanyi. Kati woofuna ssente tomala gasaasaanya ssente. Ensobe abantu bazikoze, omuntu watunda n'afuna ssente leero enkeera agenda okudda nga tamanyi ssente we ziyise olw'okuba talina budget. N'ekirala tugeze tuyige okuba nti twawula ssente zaffe ku za bizinesi. Baawo na akawunti ya bizinesi gwampuliriza atulaba olwaleero. Bizinesi yo gwalina salooni, alina omudaala, alina garagi. Garagi yeeyina akawunti yaayo nga buli ssente z'okola eziva mu bizinesi zigenda ku akawunti yaayo. Naawe nga nannyini bizinesi oteekeddwa okuba ne kituyita personal account. Baako na akawunti yo oba mobile money wallet ng'osobola okwawula ssente zino naye ssente zonna bwe zibeera ku akawunti emu woofuna ekizibu mu kulubirimu ye ssente zonna zigenda olw'okuba nti tolina oluwonko wakati wa ssente zo ne bizinesi. Ekyo kiyamba abantu okuba nti kikuyamba okuba nti
wetereza mu line okuba nti okola bulungi. Wow. Yes. Oli ku Telefine musajja wa Kabaka biri mu Matovu. Yes sir. Ndi n'omukulu ono Otim Richard, business consultant okuva mu Numida Financial Services and Technologies. Yes sir. Mukulu Otim myaka 8. Yes sir. Yongera okulambulula bipyaki ebiri mu Numida. Sente muzituwoze. Yes. Muli mu mitwalo emeka? Wakati wa 3 paka ku milioni 10 atandika obutandisi. Yes. Omukisa weguli jangu ogulewo omukisa gwo kuba nti ofuna sente zitagenda ku stressinga. Fe ekyo kitwawula ku balala bonna. Abalala bonna aberimbika mulimu guno oba banks endala ezikola eziwola abantu sente n'abantu bosanga mu nkuubo. Abantu bangi nnyo mukulu birimu ye abali mu nkuubo abawola abantu sente. Naye ffe ebyaffe birambulukufu tuli mu mateeka era tukimanye nti amateeka tulina okugagoberera. Era engeri gye tumaze emyaka 8 nga tuwangadde n'abantu nga tubawa sente. Yes. Totusanga nko mu mawulire nti Numida yafeze waliwo Numida yawambye ebintu by'abantu ebyo tojja bisangayo. Era gwatuwuliriza ng'oyagala okukulaakulanya business ddala ng'oli mu business ng'oli serious. Tuweereze okusaba ku ffe tukwanukule genda bugenzi ku Google Play Store downloadinga app yaffe ya Numida nga bw'okiraba ekigambo Numida NUMIDA Numida. Gobera emitenda gulawo app eyo gobera emitendera ejja app omalirize oluvanyuma oteekemu okusaba ku musawo 24 ffe tujja kuba tumaze okwanukula. Oyo yasooka asooka musawo 24 aludde naffe wokola obulungi omulundi ogusooka n'osasula mu budde. Omulundi oguddako tetujja kulinza ssaawa 24 mbagirawo oluteekamu okusaawa ku nowuzibwa ssaawa 6 ez'ekiro sente oba ozifuna mu simu yo gwe ng'oddukanya emirimu. Tolemwa kukola business olw'okuba sente teziriwo. Tolemwa kukola business kufuna sente olw'okuba tolina garanta tolina musingo. Wulirayo kano. Yes. Mbadde musasuzi mulungi ndi nudde n'Abannumida be bange. Yes. Ndi waffe Kalungu eyo. Yes sir. Ngenda okugiragira mbwenti. Yes sir. Abalimi bano ab'emmwanyi sajja baala sente zaabwe. Nyina muka emergency. Yes sir. Olwedde nyinayo ka looni ka milioni 2 ne Numida naye njagala ya 3 agamangu. Era ng'oyagala mu Numida. Nkola ntya ndi wammwe wa Lulango. Amateeka gali nti w'osooka okwewola kiba kirungi osooka omaliriza ebbanja lw'oyina. Kubanga kya bulabe okwongera ebbanja ku bbanja. Kiringa omuntu okwewola ewaffe n'agenda ate awolala neyewola sente kiba kya bulabe. Kiba kya bulabe kuba kati ojja kulwanyisa amabanja 2 kati ate obadde olwanyisa ebbanja lino kitegeeza oba weeyongeddeko amagoba amalala. Kati amagezi genkuwa omuntu atuulize ekibuuzo ekyo kirungi nnyo nga tonafuna loan soka weebuuza ekibuuzo kino. Kyeŋŋamba. Yes. Ngenda zifuna wiiki ejja zo ndi sure. Yes. Ne bano abalimi bano abantu bange abankolera ku faamu. Ate Numida ndudde nammwe emyaka egi 5. Yes. Era nsembyeyo okujjayo bukadde 10. Ne waliwo ka emergency ne muluka egalangatana. Ng'ambe Bannumida bampeeyo 3 nve mu kino. Kyenkugamba nti ebigwa bitalaze bwe tuba tusomesa abantu olina kubaako n'akawunti enzibizi nti wabaawo ebigwa bitalaze we bityo bireme kuyingirira mu bizinesi kubanga waliwo ebifo ewaka ng'ate biyinza okuyingirira bizinesi. Kyobala nkugamba teekawo oluwonko wakati wa bizinesi neki ne nannyini. Beerawo ne personal account ne business eteekeddwa okuba n'account. Gwatulaba olwaleero njagala nkubuuze ekibuuzo nti osooka okwebuuza ebibuuzo bino nga tonafuna loan. Olina oteekeddwa okumanya sente zenjagala zaaki. Kwongera mu sitooko, kugaziya business, kwongera mu byuma lwaki. Omanye sente meka zoyagala n'ekirala banga ki lyoyagala okusaba lyosuubira nti ojja kuba osobola okuzzaayo sente. Kubanga okuzzaayo sente mu budde naawe kikuteeka mu mbeera ennungi nti okuuma enkolagana wakati wo n'oyo akuwola sente. W'obeera ne rekodi ennungi nti weewola n'osasula mu budde. Naffe tukwongera ne sente bwe tuba otandikidde ku milioni 5 n'omukaaga n'omusanvu ne 10 ojja kutuukayo. Wabula kyenkusaba weewole sente business zesobola okusasula ezitagenda kuteeka ku bunkenke wadde Numida kugambye nti tukuwa paka milioni 10 tokyamukirira gwe
funa sente zosuubira nti zino business so zikola nozizaayo nga tewali stress kubanga ffe tetwagala ku stressinga muntu kati gwe tetwagala nawe weesuulemu omugwambulago weeteeke mu pressure ate nga weewoze sente nyingi so mbakubiriza teweewola sente nyingi nnyo zisukkuluma busobozi bwa business n'ekirala ate teweewola sente ntono nnyo ezitagenda kuyamba business nga ate business erina obusobozi okufuna sente ki eziwerako kubanga kati woomala okweteeka ku minzaani eyo n'omanya batya bw'oyimiridde okukola okusalawo okwannamaddala ekyo kijja kitya nga badde olina rekodi era mbakubiza mukume bannange rekodi zimusobole okulondoola enkozesa ya sente ennyingiza n'ensaasaanya ekyo kijja kuyamba okuba nti osobola okusalirawo bizinesi engeri gyeteekeddwa okutambulamu obulungi. Waliwo embeera yonna ne kasitoma omuwolulanga wemugaa nti akatumulambuleko ffe tulambula abantu baffe ate tuddiza abantu tumuwa bulijjo tulaba ebirimu y'ematovu tulaba kafaananyike ku ndagamuntu byonna tubirina tuludde naye akatumulambuleko ffe kye tukola tuteekateeka emisomo gyaffe nga tuvudde ku mutimbagano ensonga lwaki nkugambye tusomesa abantu anti bagamba ndi mugezi nga mubuulire tusomesa abantu engeri gye balina okutambuza mu business customer care financial management okuba nti business management obukugu bw'engeri gy'osobola okwasaganya mu business okuba nti business tegwa yensonga lwaki business z'abantu abatambudde naffe ziwangadde okusukkuluma business endala kubanga tetukoma tubawa amagezi bagamba amagezi muliro yes so bannaffe abatuwuliriza enkola yaffe nnyangu nnyo atobeera eyo nobanga business teyinamu sente tosobola kuddukanya business nga toyina sente jangu mu Numida genda ku Google Play Store soko downloadinga app yaffe womala okudownloadinga app yaffe gobera emitendera teekamu okusabako ne app yaffe eno tekoma bubeezi kubeera app kusabirako sente app eno twagyongeddemu ebinonogo twagya upgradinze okuba nti esobola okukola ne record keeping osobola okusavingiramu ne sente zo nga siza kwewola nti lunaku luli we lutuuka osobola okuggyako sente ezo n'oziwaayo ng'osasula app eno kuyamba okusukkuluma kuggyayo bujja sente yesebo yesebo mu ddakiika emu yesebo saba wumbe ebya Numido yesebo neyanza nnyo abalabi baffe abalungi biyinza okuba nga byakuyiseeko naye kyenkusaba gwatuuse kikerezi okutwegattako genda bugenzi ku Google Play Store downloading app yaffe ya Numida kubanga ffe Numida ffe abagaba sente nga tuyita ku mutimbagano tetusaba loan tetusaba garanta tetusaba musingo tewali paperwork tutuukirire ku namba zino tulina enamba ya WhatsApp eri 0787556 89 tuweereze message tulina etali ya kusasula gye tuyita toll free tuweereze tukubire essimu ku note 2 note 7 0200700700 kanziremu 0200700700 olwojja kuba otukubira essimu ojja tufuna tukwategane ebintu byonna bitambule bulungi mukama abankuumire atakuumira mpeera sijja kusukaka okujjako baga nti Ssaabasajja Kabaka awangaale tolemera mu katuuka business Numida weeri okuwa obuyambi bwe weetaaga ebiseera byonna emmotoka yeetambuza ebintu eyonoonese tetusobola butakuyamba weetaaga school fees tetusobola butakuyamba weetaaga okusasula emisolo gy'ebyamaguzi byo tetusobola butakuyamba weetaaga okufuna sitooko tetusobola butakuyamba toleka bizinesi y'okufiiririra olw'ekizibu ekyamangu ekyetaaga sente Numida ekuwola sente okutuukira ddala ku bukadde 20 obwa Uganda obutaliiko misoso wadde genda eri abo bizinesi z'Abannayuganda ezisuka emitwalo 6 bwe zeesiga downloadinga app ya Numida ku Google Play Store. Numida tetusobola kulekeraawo.